abetaka good service delivery era ogulabito watomedde nnyo kulabito omukwano gwange watomedde wandibadde mucha wandibadde ovuma Bobi Wine wonga Bobi Wine noteka mucha amalwaliro noteka mucha kuwesera ndi ku One Love Beach ebusaabala contribution yange gye nabasuubiza yiyo seminti omusenyu just tusaba principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku busaabala ye artist asinga ettaka okitegeera so njagala tu leading by example tusobola zimbawe eddwaliro erisobola zaalisa abakyala okitegeera abakyala bebusaabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu twagala zimbe eddwaliro tugenda zimba ddwaliro yaman so principal ye contributors obutagwa seminti bubiri n'omusenyu obutagwa seminti bubiri n'omusenyu n'omulala n'abalala batandikira awo tulina ozimba eggwanga Uganda omusenyu guze seminti wuno n'ebira tuleeta n'emitayimwa tugenda leeta tugenda zimba eddwaliro ebusaabala kale omusenyu jafuna kenji ogujjawo tegera oguyingize principal gumukwase ngezezaako munoonya ku ssimu simufunye ne kati bibyo mbireese tuzimbe eddwaliro yama just wetaga 10 ku 10 yama ano mfanye funa ngeri gy'okuyingiza kale
batambuza propaganda ne bakola bu video ne bakwata ne babu spreading ne befula mu bali serious. It's just politics. These are the people who want to see this industry very disorganized, so that they can keep on earning and stealing what they've been stealing, you know. Yes, and we know them. Omuyimbi Kenzo wabanga ina okwemulugunya kwonna kwayina eri akakiiko wabaga mantwalya sente ateeke complaint ye akole formal complaint akiteeke mbuwandiike kubanga tosobola kwakuzinga muntu kulya sente mu bitiibwa byaffe mu position yaffe okubanga tefe abalwanira eggwanga waba alina complaint name nga agamba akakiiko kalina kye kaakola ekitasaanidde akiteeke mu buwandiike oba akole formal complaint nakyo kinonyolezebwe kuba ayinza okuba nga munnange waliwo abaazira ffe be tutamanyi ffe nga baminisita tutuulako oyinza okusanga nga ye Eddie Kenzo alina bamanyi kakiiko nga balya ssente ezo kyesitakkiriza nti kituufu naye waba alina complaint eyo ng'alina obukakafu obwo abuleete mu parliament eri speaker of parliament kubanga yatutwala alabe nga ensonga ye ekolwako mu kifo kyogenda mu public nga yonoona amanya g'abakulembeze abantu bateekamu obwesige. Bane nsubira ndi abantu abali mu offices ez'enjawulo be balina n'okutuula okuwuliza omukulembeze byagamba kubanga bo tebamanyi era nga beetaaga kumanya ne bw'ogenda mu kkooti obutamanya tebukusinza musango obutamanya tebukuwanguza musango. Nze nno ndowooza ensi eno tutambulire palamenti ya mugaso nnyo mu bintu byonna bye tukola kubanga mu palamenti wano ekisooka we tuyisa tuli mu period eyisa embalirira y'eggwanga ffe abayisa amateeka agafuga eggwanga kati tosobola kubanga gwe oli muyimbi abayimbi kwene eddakiika kye basinga okwetaaga lyetteeka lye bayita copyright ate etteeka eryo erya copyright erigenda okukuuma eby'abayimbi byonna bye bakola etteeka eryo teriyisibwa wa Museveni mu State House liyisibwa wano mu Parliament yebaga etteeka eyo ne tukubako ebirowoozo ne tugamba kino kibeeremu kino kigaane ne tulyoka tusindike wa president omulimu gwe gwakussaako mukono kibeere kyakuyiga banaffe abalowooza nti ensonga zetuyimiriddeko zaffe nedda banaffe abalowooza nti bali be mukolera kati muli mufuuse bannaabwe nedda mwe muli bannaffe tebali baagala tebali bawa kitiibwa era bajja kubamaliriza nga bwe bakola Ichuli nga bwe bazze bakola abantu bonna nga bwe batutulugunya nga bwe batutta era nammwe kijja kuba even worse kubanga temulibeera bo temulibeera bo temuli ne mu programu y'okubeera bo temulimu ne bwe muyiga ennimi zaabwe. Okay, ekyo kyekiri mu federation sente zaali zibakayanya kino Bobi Wine kyasiiba abagamba bannange temwetaaga sente kubanga ekisooka sente ze mugamba temuyinawo na nkola egenda zibeezaawo sente si kibisinga bazibawa naye temuyinawo nkola egenda kubeezaawo sente ezo era bagenda zireeta zicyankalane zimale zibaggweko bwe banaamala okuba nga sente ezo muzikozeseza zibaweddeko nga bamu temukyamanyi nawe zikutte bajja bagambanga twabawa sente ne mupushinge copyright bwe mufuna copyright byonna mugenda kuba mubifunye ogenda kuba teweetaaga gavumenti kuwa sente okusobola okubeera nga oganyulwa oba ofuna mu biyiiye byo embuzi zino ziri mu kulya naye ate era oddamukko emabega n'ogamba nti omuntu omu nga Aluuna Kasolo minisita wa mwami Museveni yazze n'adifendinga bano n'agamba nti Bobi Wine mubi Bobi Wine atayagaliza Bobi Wine abayimbi bonna abandi badde bamuganyulwamu bonna bamudduseeko nenzija neŋŋamba bano beboonoonye eggwanga njagala owulira akatambi kano basabo ne bannyabo nteebereza nti onyabo Bobi Wine okuva mu buto bwe tayagalangako muntu amusinga afaanana Museveni era empalana gy'alina ne Bebe Cool kuva mu buto mu buvubuka bwabwe ani asinga munne nakati ng'ogyeko kino kye tugendako eky'ebyobufuzi tunuulira mu music industry abaana abayimbi abalungi abayimba ng'ennyonza bonna abaali ku sayidi ye bonna yabakubaakuba
n'abamenya mpaka kati nabo bagenze nga kati bagenye nga stamina tunuulira Kenzo yali muwagizi wani Kenzo naye kati ali bubi ona minister kati kizibu naawe ate bona oba okubiza Kenzo yali muwagizi wa Bobi Wine. Gravity Omutujju yali muwagizi wa Bobi Wine. Alien Skin yali muwagizi wa Bobi Wine. Ronald Mayinja yali muwagizi wa Bobi Wine. Lero batandise Gravity. Kati yes. Che kyamwawula. Kakati olwaleero olw'empalana obujja n'okulowooza n'eggume n'okwekuza abantu bonna bagenda bamuddukako. Nolowooza nti ono nga bwanjogeddeko olwaleero enkya abawagizi bange mwenna oyo kakati tumufuuye temugendayo mu kivulu kye. Oyo gwe bayita Aluuna Kasolo ng'ayogera. Naye waliwo ebigambo Bajjo byayogedde. Bajjo agambye bw'ati bw'obanga olina obuzibu ku Bobi Wine attack Bobi Wine ng'omuntu. Bw'obanga olina obuzibu ku bannayuganda then lumba bannayuganda. Gwe okukwata omusenyu gwo genda oguyiwe ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Singa kukwata trespass olw'okuba nti kati mukulembeze olwaliro n'akwata Gravity osobola okuwulira ng'enduulu etandise bamugambyeko wabula nze kye ngenda osaba President kimu tanyega asirike guno muyaga buno buntu butono ddala nnyo tebuyina na makulu. Njagala nkuwa akatambi ka Bajjo then bwe nvaayo tusobole okuba nga twolekera ebigambo ebirala. Bajjo ki ekiriwo? Ndi bulungi mujebale banyabo ne bassebo. Kale watukeeredde olwaleero nsonga eziri ku mimwa gy'abantu gya Gravity ne Bobi Wine. Gravity Omutujju ne Bobi Wine. Kati wano ngenda kusomesa wa mmemme ntono n'amagezi amatono tulaba interview eno. Kubanga obubaka buvudde wa Katonda. Ate ndi serious nga mukola ki. Okuvumbi okuseka gwe Brian. Buli muyimbi yenna. Njagalo ya ulomusajja gwe bayita Bobi Wine n'ensonga z'Abannayuganda. Kyagulanyi Bobi Wine omuyimbi. Bw'owulira omuyinako obusungu. Mu addressing nga Bobi Wine soto mixing amunsonga z'Abannayuganda kubanga Kyagulanyi nga Bobi Wine alina ebikyamu bye ne Bannayuganda balina ebizibu byabwe nti buli lwoba olina obuzibu ku Kyagulanyi n'omuteeka mu nsonga z'Abannayuganda oba muwumba tuutu oba musirusiru oba mutoletole Bannayuganda ensobi za Kyagulanyi tezibakwatako kubanga eddwaliro liba ly'Abannayuganda. Amasanyalaze ga Bannayuganda babonaabona. Amasomero abanosomera mu miti Bannayuganda. Ate njagala mulina abalowooza nti Bobi Wine Katonda, Bobi Wine si Katonda. Era buli ali mu struggle eno ng'ogirimu lwa Bobi Wine walwa Bajjo Gifulumi. Omuntu omutuufu alina okubeera mu struggle n'ogibeeramu lwa poor service delivery, lwa high corruption rate, high poverty rate, high death rate, ensonga eziruma abantu ba bulijjo. Kubanga Bobi Wine ng'omuntu manya nti Bobi Wine anyiiza. Nebo Gravity bwonyigidde Bobi Wine mukosobola mukubamu oluyimba nga Bobi Wine n'otumuteeka mu nsonga z'Abannayuganda. Kwa naffe ku nkuuka ewedde twatesadde Bobi Wine ng'alina okujja okuyimba tuziganye mu 7 teyajja Bubbi yamuganda baasiba busaabala nga balya kyennyanja. Ne twavaayo okwa ne tunyigira Bobi Wine. Anjala nkubule twali tubayiseeko tibanange twatesadde Bobi Wine okujja mu nkuuka Bubbi amuganye okujja. Twategeera nti ffe tuli ku kozi y'abantu abawansi abanyigirizibwa. Era mu nkuuka kye twakolanga abantu tajjayo ekifaananyi kya struggle ffe twagenda mu maaso ne kozi. Bano abasajja bali balwana mu nsiko abantu bangi abaafa ne baasigala babuuka mirambo okutuuka gye balaga. Kakati abayimbi muleme kulowooza nti Bobi Wine bwe bulumi nti kye kizibu ky'eggwanga Uganda. Bw'owana Bobi Wine muwanane ng'omuyimbi tomuwanananga Bannayuganda. Nsomesa bulungi nga profesa. Kakati Bobi Wine bw'avaayo n'agamba nti twetaaga kiruddu oba twetaaga mulago. Aba takyogedde nga Bobi Wine abayogeredde muganda we Gomba Ekanoni, abayogeredde maama wa Bajjo, abayogeredde omukazi we Nalufeenya. Bobi Wine bw'akunyiiza nga bwe yanyiiza Bajjo n'Abirex nga tutesiza n'atajja mu nkuuka nga bamugaanye. Tojja ate gamba Bannayuganda omusajja yakoze eki. Gwe manya nti eri weakness ya Kyagulanyi ng'omuntu tomuteeka bizibu byammwe ku Bannayuganda kuba teri muntu atakola ki kuba ndaba abayimbi bakoze akakundi ensobi gye bakola
baddira Kyagulanyi bamuteka mu bizibu by'abantu abawansi abakola ki ne batamanya nti ne Kyagulanyi muntu ne Kyagulanyi asobya ontegera bulungi Bobi Wine ayinza okuba anyiiga ayinza okuba tasonyiwa ayinza okuba nga alina omutima omubi naye for now tetufokasinga ku karakita ya Bobi Wine tufokasinge ku bizibu ebituluma nga abantu bawansi ababonaabona abeetaaga amalwaliro abeetaaga good service delivery era Gravity watomedde nnyo Gravity oli mukwano gwange watomedde wandibadde ovuma Bobi Wine wonga Bobi Wine notutekamu kyamalwaliro notutekamu tife batuwe ssente kuba ssente zoyagala okuwa zaabwe ba musolo ababonaabona kuti ku ground buli alina obusungu ku Bobi Wine amu addressing nga Bobi Wine tamugatta mu bizibu biruma bantu. Okay, oyo ye Bajjo. Bwe tuba nga tuvuddeyo ewa Bajjo njagala kutwala ewa yeekolera oba oliawo omuntu atankuula entalo era tulinde Gravity oba oliawo kaaba okulala naye ayinza obutakaaba kubanga Bobi Wine bizinensi era gye buvuddeko akasajja ke bayita Dr. Tiamale kana akazanyanga nga Tamale mirundi kavayo ne kagamba aba people power ne balekera okuddamu okunvuma nze mba sikola era mba kyokoza paka nga banvumye owulira kakati ne bano ba Gravity yafulumizza ekiyimba ensi n'egaano kiwa amatu mu kiseera kino agattiddemu omukulembeze w'abantu njagala tulabe ebigambo bya yeekolera tutambula ne Sheikh Ashrafu omusomi wa dduwa munoonyeko ayina ebizibu ebyenjawulo ate ayina bizibu tokuba abirina munoonyeko kankulekere yeekolera mubadde bawuliriza balungi mbaagala nnyo atakuumira mpeera abankuumira bazimbe mu kiruddu kizimbe muzimbe kiruddu endala waliyo n'endala waliwo n'eyeekawempe ezo zimala why lwaki bwemuzimba amalwaliro mubanga abaagaliza abantu olwala temulina gazimba mulina okuba n'okukkiriza nti abantu tebalina kulwala tegeere sente bazituwe tuzirye tuzigulemu amamotoka tunyumirwe oba wakanyiza ebigambo bya principal yani Bobi Wine yagamba mbazimbemu ekiruddu Bobi Wine mugagga lwaki era akwata kuzize n'azimbirayo abantu musajja mugagga nnyo akwate kuzize azimbirayo abantu kiruddu ewaabwe ekyaddondo atuzimbireyo akalwaliro naye kaba katini alyoka ajja agambe naffe batuzimbe kiruddu asooka azimbeyo akalwaliro nga katinitini ewaabwe negomba yennyini azimbeyo gye bamuzaala owange bw'afaanana enkima n'osalawo n'obwongo bulowooze ng'obwenkima omanyise n'oyo Gravity omutujju twatondebwa ku lunaku lumu era bwe twatuuka okukima ebitundu byaffe eby'emibiri Mukama yasooka kuyita myoyo gyaffe gyombiriri n'atunnyonnyola n'atugamba nti nze bwe nkuwa ffeesi ennungi ng'efaanana ng'ey'abantu ate mu mutwe obwongo nkuteeramu bwa nkima oba si kyo bwe nkuwa ffeesi efaanana ng'ey'enkima ate mu mutwe obwongo nkuteeramu bw'abantu era nga busaza bulungi kaakati kiri gye muli okusalawo ku byombiriri ki kye mba mbatoolerako kye nnava mmwesooka ne mmugamba ye Mukama Katonda tosobola kumpa byombiriri nomba ffeesi nga nnungi ng'era etunulwako nga ndi mulungi kaalaala kyokka ne mutwe n'onteeramu obwongo obufaanana ng'obw'abantu ng'era amagezi ganneesera kyeyava ŋŋamba nedda londako kimu ngabako kimu leero kye nnava mmugamba yi Mukama Katonda mbadde nkusaba ompe ffeesi efaanana ng'ey'enkima naye mu mutwe onteeremu obwongo obufaanana ng'obw'abantu era nga busaza bulungi nga bulowooza ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu era Mukama Katonda n'akola bw'atyo n'ampa kye nnamusaba kyova olaba ndi mubi naye ndi mugezi ate ndi mutegeevu kubanga ekyo kye nalondawo Mukama Katonda bwe yatuuka ku Gravity omutujju kyava amugamba yiwe kijana gwe nkuwa ekisalawo kye mba nkuwako self service w'oyagala w'osena kyava amuddamu nedda Mukama Katonda nze mbadde siina kye nnonye era siina kye njagala ompe kubanga nze mbadde mperekeddeko ku oyo Mukama Katonda yatunuulira mwana mulenzi mu busungu obungi ennyo n'addira ffeesi efaanana ng'ey'enkima n'agimuwa naddira n'obwongo obulowooza ng'obwenkima nabo n'abumuwa kyova olaba Gravity omutujju afaanana nga nkima ng'era nange bwenfaanana kyokka ate era stiiru n'alowooza ng'enkima kubanga olunaku lwe baatuyita otuwa ebyamagero byaffe nga tulina okusalawo ku kye tulina olulondako nze bwe nasaba Gravity omutujju yagamba Omukama Katonda nti nedda Mukama nze mbadde mperekeddeko ku oyo yeekolera yitongwa ge gange musiibye mutyo oba musuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okukujjukiza nti ogugo gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta kaakati bulijjo
tubadde tugumidde abantu okumanyira His Excellency Bobi Wine ne tetugenda ate kugumira kisolo kyefaanaanyiriza muntu kumanyira muntu y'omu babbebekulu abalabwako twabagamba no ba Eddie Kenza abalabwako twabagamba nti no ba David Lutala abalabwako twabagamba nti no zireete yefaanaanyiriza okuba abantu naye ng'amanyira omuntu omu His Excellency Bobi Wine ekitajja kusoboka bannange tetugenda kugumiikiriza beefaanaanyiriza bantu n'abantu oba tetugenda kugumiikiriza bantu bamanyira His Excellency Bobi Wine olw'okuba babawaddeyo zireete n'abeefaanaanyiriza abantu nabo bamanyira omuntu y'omu ffe wano tuzira emmere eriibwa ne tugigamba tetukyakwetaaga kaakano ate zireeta ekimererezi kyegeze kuffe abaazira emmere eriibwa era nga yali ewooma nnyo David Lutalo yali muyimbi mulungi nnyo so yagisazizaamu yali mmere eriibwa ng'ayimba ennyimba z'omukwano ng'ayimba ennyimba z'ensi ng'ayimba ennyimba za Katonda ng'ayimba n'ennyimba z'ebizibu ezinkwata ku mutima naye kasita kyatuka ku nkyukakyuka ne tumuwummuza era so yazisazizaamu Bebekulu amaze emyaka emeka nga tapafoominga Bulaaya gw'olowooza teyali yagadde wabula yagamba ab'e Bulaaya bagaba ssente ntono okusinziira ku ye z'ayagala nga bamisaaki bagenda ne bayimbayo ye Bebekulu kyagamba nti ezize ezaabulayo bw'ogamba nti ab'e Bulaaya bagaba ssente ntono promota agaba ssente okusinziira ku bantu b'ogenda okuleeta mu kivvulu actually mu kivvulu tetugaba ssente tugaba bantu nze bwe ntegeka ekivvulu ng'ekifo kituuza abantu emitwalo 2 nonsabako akakadde oba nonsabako obukadde 10 mbala nti nkuwadde emitwe 10 tetugaba bantu tetugaba ssente tugaba mitwe gy'abantu kakati gwe oba weekakasa nti osaba ssente nnyingi era nga gikuzyamu nga bwe weewulira lwaki tebakupangisa kubanga promota asobola n'okupangisa akawumbi azirongaazi agenda kujjamu obukadde obuwumbi 2 bwe weebuuze lwaki Bebekulu tebamupangisa naye nga teweerabira ayina eddoboozi eddungi ennyo ayimba bulungi nnyo era asanyusa bulungi nnyo era mutwalanga emmere eriibwa naye emmere eriibwa twagizira ne tugisawuka eri David Lutalo mmere eriibwa twagisawuka eri Eddie Kenzo mmere eriibwa atavanga ku nnyonyi buli budde kaakati ne Bulaaya tebakyamwagalayo twamusawuka eri kaakati zireeta ekimererezi ekitali mmere mbu nakyo kirwanagane naffe naye nga ffe bekirwanagana nabo tugobye n'emmere wabula kye ekimererezi kijje tumanyire kirowooze nti tunaakirya munnange ffe twakuliramu okwegoga gravity Omutujju nkima ginnange ffe twakuliramu okwegoga buli lw'otupiika ekintu tetutayagala wallahi tukisesema bwemba nsobola okugobeya yimba sitalo osonyiwa munno waaba yeetonze bwemba nsobola okugobeya yimba minzaani kamwako bwemba nsobola okugobeya yimba abantu ejanjaba yankutudde simanya biki ate gwe okwepiica mba nkwagaza ki omuwala omulungi bamugobye mu maka lwa butagondera biragiro bya bba zireeta gwe nnambejja omubi w'oku kyalo omanyi ne mubabi waliyo kaalaala gwe nnambejja omubi w'oku kyalo kaalaala zikuleese olowooze nti osobola okutufutyanka mbu n'osigalawo ng'okyayimiridde ekitagenda kusoboka labira ku baakusooka olulumba obasinga amaanyi obasinga ettutumu obasinga obuganzi obasinga enduulu obasinga ssente naye lwaki bo baalemerwa toyina magezi okwebuuza nti wano w'ennumba kana akasaka kamize bameka ekibira mw'oyagala okuyita mulimu emizimu egiruluma nti abange twafiira eno olw'okuba eri enzivuunuka emitala w'ekibira waliyo gwe ky'oyagala ssente nnyingi ennyo bakuwaddeko ne ka deposit okubakakasa nti osobola okiyitamu balance omusanga eri naye nga abaasooka okwagala okuyitamu emizimu gyabwe giri omugiruluma naawe zikuleeta ojja osotya zengenda kiyitamu mwabatayiga mwabaaki mwabagamba nti mugamba Bobi Wine tasobya Bobi Wine si Katonda Bobi Wine takyali Bobi Wine mutabani wa JW Center mu yeebake mirembe ne jjajja waffe Margaret Nalunkuuma naye yeebake mirembe Bobi Wine yafuuka wa ggwanga era singa omukosa obeera tokosezza baamuzaala gye bali obeera tokosezza Irene Kayemba mwannyina
obeera tokosezza Ssenga Namuleme Mwannyina, oba tokosezza Chairman Nyanzi, oba tokosezza Baaba Yawe, oba tokosezza Dakisi, oba tokosezza Miki Wine, oba okosezza bannayuganda bonna. Ate nkutegeeza, maybe today Bobi Wine family ye eyinza n'okuba temwagala nga bwe tumwagala. Sigambye nti temwagala, naye ku ngeri bannayuganda gye tumwagala, ku ngeri gye tumuyinamu essuubi, tusinga ne family y'okumwagala, kubanga Bobi Wine today is owned by oppressed Ugandans, the tired Ugandans, the Ugandans who are yearning for the change. Tacha owningibwa bazadde be bamuzaalo badde baganda be bamukuza ne n'abamudda ku mugongo. Owningibwa ffe bannayuganda. Kakati bw'oba ogamba nti bano bagamba Bobi Wine tagambwako ajja kuba dikiteta, Bobi Wine Katonda, nedda agambwako mutabani wa Ssentamu agambwako, era gwe bw'osanganga mutabani wa Ssentamu gambako, bw'osanganga muto wa Yawe gambako, bw'osanganga muto wa Nyanzi gambako, bw'osanga mwannyina Namuleme oba Irene Kayemba gambako. Naye ono waffe ow'eggwanga tagambwako, tasongwamu, era teyeemalinkirwako, teyeemwanswankuulirwako. Kubanga Bobi Wine tumuyinanga katiko ekibiriiti akamu mu kibuyaga obungi akunta. Kyova olaba twasalawo nti tagenda kuvvoolwa bantu, kyokka tumugobyeko abantu, ate amaziki go gamuggyako olw'okuba nti geefaanaanyiriza abantu. Abayimbi bagudde, gwayimba naawe ojja omanyire Bobi Wine mu nkola yemu eyasuula bali abaasooka. There is a big difference between being a musician and a singer. All a musician who tried their level best to put Bobi Wine down in ndogedde oluzungu, bali eyo n'ababali abakaba malumba bafa dda, zireeta singa esinga. Omanyire His Excellency Bobi Wine kikafuwe, toyina kintu kyanjawulo nnyo gwe Gravity Omutujju Ssenkima kyoyinza kutuwa. Omanyire Bobi Wine tukulekewo ng'oyinaayina, osigale ng'okyajja ng'obayimbira abantu, era ebivulu okuva n'olwaleero tukuwezeeyo, kubanga bano b'oyimbira be babboosi bo. Oyagala kuyimbira mirambo, bw'olitegeera omugaso gwawe mu bulamu olidda. Omanyi abayimbi njagala kibategeezako nti mulinga company because you are brands. A brand is like a company. Company zonna mu Uganda sina kindi ne mu nsi yonna zisinze kudipendinga ku bantu baavu. Bwe wetegereza nnamba y'abantu abaavu mu Uganda n'ogigeraageranya ku nnamba y'abantu abagagga, tukkiriza abagagga abaliwo batono tebasobola kugaggawaza amakampani ga njawulo, olw'okuba nti ffe abaavu ffe bangi ennyo. Amakampani ago gatuganyulwamu nnyo, era kyova olaba kampani nga Airtel esobola okudduukirira emisinde gya Kabakazi birthday run, okugema abaana obulwadde bwa Nalubiri oba buyite sickle cells, okuyamba ku bakyala ku kirwadde kya fistula bujingo kye yalangira mukazi we Katuuti, kubanga bakimanyi nti bano abagula buddata obw'ebitaano be bangi, abagula airtime obw'ebitaano olunaku be bangi okusinga abagula ab'emitwalo 5, kubanga bw'obagirawo abagula data ow'ebitaano, abagula airtime ow'ebitaano n'obalekerawo abagula data ne airtime oba wa mitwalo 5, wallahi ojja kwesanga nga sales zeesaze, ojja kwesanga zisse wansi kubanga bakasitoma ababwe abangi babaviira. So kakati kampani yonna efaayo nnyo ku muntu omwavu, kubanga ekimanyi omwavu yagimakinga ng'ate n'abakozi baayo babeera baavu, kubanga abaavu be basobola okukolera ku ssente ntono, era emirimu gy'abagagga gitambulira ku baavu. Kyova olaba amakampani gafaayo nnyo ku bulamu bw'omwavu. Kakati gwe omuyimbi onga gwe brand ye ekigiwa ssente, gwe guno omutwalo gw'osolooza ku luguudo kwamini ku mulyango, buli lw'otalaaga n'ogenda Masaka wa Mutukula n'okomeyo ku booda n'okomawo, buli kivulu ky'okola okikolera mutwalo. Tokolangeko ku Serena ya mitwalo 5 yadde emitwalo 10, kubanga okimanyidde ddala bulungi nti abagagga batono ate n'abo abatono abaliwo tebalina budde bwo. Bano abaavu abangi nnyo
be bakufudde kyoli be bakutembezi ne bali ne basobola okukulengera ne bakuwaayo kasento walampe Bobi Wine kubanga bazudde nti oyina amaanyi naye nga amaanyi go gavudde mu bano bantu kakati mbuuza bana abantu lwaki toyagala babe balamu kubanga omusajja gw'oli mu kulumba yabadde ayagala bakasitoma abo bajjanjabwe basigaze obulamu osigale ng'okyayina omulimu lwakuba nti obongo oyina bwankima kyova olaba oyagala nnyo omugaati kyokka owagira abagenda ne basaanyaawo ennimiro y'eŋŋano tolaba nti oli musiru kubanga omugaati guva mu ŋŋano gw'oyagala okuba owakabi oyagala okuba omugagga kyokka abalina obikufuula oyagala basaanewo oyo ayagala bajjanjabwe ate omufudde mulabewo era omuzzeeko otandise okumuŋŋoola gravity omutujju tugenda kugumira abantu okuwalampa His Excellency Bobi Wine ate ngera nabo twabaziiza twabaterawo dda sseŋŋenge naye tetugenda kukkiriza beefaanaanyiriza bantu kumanyira His Excellency Bobi Wine era abantu nabagambye nti embwa nga temunnagiwa yugati enkima musooke mugiwa eryenvu bano be bayimbi be tuyina mu ggwanga imagine bano be bayimbi be tumuyina mu ggwanga ng'asobola okuva ne reasoning capacity ey'ekyana ekito era afaananidde ddala bafaananye entegeera oli ow'omukabira Alan Skin eyavaayo n'agamba nti Bobi Wine bw'aba akakasa nti alwanirira bantu asooka atunda ennyumba ye bw'amala okutunda ennyumba ye akolemu eddwaliro adde ku zero nga takyalina kaalina then alwanirira abantu n'omubuuza senga ffenna babiri tubeera mu kinnya ani anaasikayo munne mitwe singa mbeera waggulu nga gw'oli wansi mu kinnya nenkugaka nkuweereza omugwa nkusike nti nedda okundaga nti annumirirwa naawe sooka ojjeeno wansi mu kinnya ADS of highest order muweerera abaana sigambye nti nze nasoma naye nze nazaalibwa nnina obwongo ate nennyonka nnyo kati okuva lwekiri nti tosobola kumanya obona omwana gwenzadde alina obwongo weerera bw'alibaamu obwongo bw'aligattamu obusome kiriyitirira kyokka bw'otaaweerera ate neyeesangibwa nga talinaamu bwongo gulijjabagira beba abantu ab'ekika bwe kityo okukakasa nti oli driver mulungi sooka otunde emmotoka olyoka otuvuga ate mbavugirewa oli mugwi wa ddalu okutukakasa ndi twenkanankana teera osobola otuvuga obulungi sooka otunde emmotoka ate mbavugirewa muweerera abazadde abaana kakati noono tasobola kwawula kwani alina kuzimba malwaliro kwani atalina gazimba yakoze statement nti abantu tubalabye bazimbye amalwaliro basse kinnoomo bandisegirinya bwe yalizimba aliruddawa zaake yagaba bugabi mmere wano mu covid ne bamubba emiggo ne bamuyuza amato His Excellency Bobi Wine yayambangako ku gavumenti ebiseera biri era yakola ebivvulu bingi nnyo okuzimba amalwaliro okuyamba abayalekkaramojja yakola n'ekivvulu okuyamba ab'ebuduuda abaali babuutikiddwa ettaka era ebivvulu bye bingi nnyo ebyagulanga eddagala mu malwaliro kitegeeza nti Bobi Wine yali willing from day one okuyimirira n'omuntu wa Uganda olaba yayimirira n'omuntu wa Uganda ku lulwe naye singa alikwata mu ntebe y'eggwanga nga takozesa ssente ze ng'akozesa Samuel wa musolo kubanga olaba yakozesa ezize n'asalawo okufuuyibwa empewo ey'obwereere n'atambula ng'eŋŋendo ez'obwereere ng'alumirirwa muntu wa wansi kuba pikica singa ye yali atudde mu Togo mu maaso twalizimbye amalwaliro ameka kusaabala gundi lya bwannannyini ate era sirabangayo malwaliro gali ku beach busaabala ttaka lya bwannannyini si lya gavumenti ate era mu Uganda sirabangayo malwaliro gali ku beach gwate omulwadde anaaba ali ku ccupa oba anaaba ali ku oxygen nga MV kalangala eyitawo edudume omulwadde oyo anaalama. Think beyond my brother. Lowoolezaako okusukka ku amaaso go we galaba era lowoozaako okusinziira okusukka ku sayizi y'obuwanvu bwo era lowoozaako okusinga ku sayizi y'emyaka gyo naye ate nesikunenya nnyo kubanga feesi wafuna ya nkima ate n'obwongo era still n'ofuna wa nkima kale tukole tuti nga bw'ogambye nti His Excellency Bobi Wine azimba eddwaliro ffe totunyumiza amalwaliro agaliwo gamala gravity omutujju njagala otunuulire nnyo maama w'oyo
njagala otunuulire nnyo maama oyinza okuba kati osobola omutwala mu malwaliro agali private osobola n'omujjanjabira ekkololo osobola omujjanjabira ku IHK osobola omujjanjabira ku case clinic naye maama wo naye yaliko mu gyekyenda oba mu gavumenti egyasooka nga bamujjanjabira mu gavumenti we weebuuze singa teyasangayo ddagala singa okyamulina lwaki ffe bazadde baffe abatalina ssente oyagala bo baffe tukugambye nti emulago teri ddagala tukugambye nti ekiruddu teri ddagala nti amalwaliro agaliwo gamala ate n'eddagala gyeriri gonye kuwulidde ekiri mu nnyanja gwe akasalabanda akabeera ku lukalu gwe enkima ebeera mu miti ate oyagala okuwakanya goonya tolaba ng'oliko ekikyamu ku bwongo kaakano nno nkwanguyiriza tukole tuti yogerako ne Museveni wo ffe taddamu tufata tufune ettaka tuzimbe eddwaliro erya gavumenti y'abantu nga siri akusasulira ebitanda eddagala na buli kimu n'emmere tujja giteekayo kubanga omulwadde alina okulya abantu bangi babeera mu malwaliro omuntu wajjira mu ddwaliro lya gavumenti kitegeeza nti n'ekyokulya oluusi aba tasobola kyetuusaako kakati n'emmere ejja kubeerayo kati gwe yogera ne gavumenti efune ettaka lyetuguza kale tetuwanaliwe efune ku ttaka lyayo lyetuguza nedda ekyo njogedde kinene etukwasa eddwaliro ly'erubowa eryagiremerera tugiwadde omwaka gumu tugirage nti ekiremye gavumenti ate ffe tusobola okukiteekawo nti kyemubanja Bobi eddwaliro lya gavumenti eryerubowa mbadde nsaba Museveni olituwe ffe nga bannayuganda sijja naggaffe nga ab'enkyukakyuka kuba terigesa bankyukakyuka bokka tewali ddwaliro lya wa NRM aba NRM abatinkiza Museveni mbeewuunya tewali ddwaliro lyammwe waliyo gye mugula sukaali nti wammwe ebitunyiga bye bibanyiga kakati eddwaliro lino ligenda kuzimbibwa bannayuganda eryerubowa tubalage nti tulimaliriza tulifacilitatinga bulungi nga tuliteekamu eddagala ebitanda amasannyalaze amazzi na buli kimu tubalage nti ffe tusobola kubanga ekirema ate abantu gavumenti tekisobola wadde nga bano abajega balowooza nti gavumenti ekigirema abantu tebakisobola era kyovula abava ku sayidi y'abantu ne bagera ku sayidi ya gavumenti ne beerabira nti ate abantu be basinga obugagga kubanga be bawa gavumenti emisolo era eggwanga omutali bantu ne gavumenti ebeera njavu automatically ne bwe mulibaamu ebyobugagga bimeka naye nga temuli bantu gavumenti eribeera njavu automatically abantu be bakola gavumenti tuwe eddwaliro ly'erubowa tulizimbe tulyoke tuve kuwono senkima ate etaaga yadde okuteesa mu lukiiko lwa Niigi nazze ku nsonga z'eggwanga mbona yateese senkima Gravity Omutujju gwe eyakwata maama w'omuto pannaye mbisirikira ebintu bingi era kati kino nkigambo nete mu byogere oyo omuvubuka enaakulabye mu kiwuunya maama we yalina sisita we nga bamuyita Agasa naye nga Agasa asingako katono mu kuba Gravity obanga ali mu myaka gy'aba Gravity bali mu age bracket yemu nga bwe mwabeeranga ne bamama muteewaka naye nga bamama mutaabo muli mu myaka gye gye mukaakati maama wa Gravity yalina sisita we gwe bayitanga Agasa n'amuleetaawo n'amusomesaako Agasa n'atuuka n'avubuka n'ava mu by'okusoma n'asigala ng'akuuma waka nga maama wa Gravity agenza okulenga emyera Mama Gravity ekiseera kyatuuka n'afuna akalimu k'okutunda walagi mu Soweto bwe yafuna sigambye nti nnumba mbabuulira kituufu bwe yafuna akalimu k'okutunda walagi mu Soweto bambi ngadda budde bwa kiro nnyo nga bw'omanyi omulimu gwa walagi gutambula kiro kaakati Gravity Omutujju lumu alumba Agasa baali basula mu single room n'aligambye alumba Agasa mu kisenge kye naye baali basula mu single room n'alumba Agasa kafalisoke Gravity Omutujju n'agezaako kukwata Agasa n'akuba enduulu abantu ne bakuŋŋaana ne maama wa Gravity Omutujju yennyini agenda okukomawo ng'abantu bakuŋŋaanye kyava abuuza ate ogubadde nga mutowe Agasa amuteerako n'amugamba nti baba ono bwati kino maama wa Gravity kyava akola n'amugamba Wabu kuba by then baali bamuyita Wabuyu nga sometimes bamusalako nga bamuyita Wabu kyava mugaa Wabu okoze eki kino Wabu tukulidde mu Baganda
empisa z'Abaganda tulina okuzitwala ne bwe kitabeere ky'Abaganda mbuulirayo mu nsi yonna omwana eyeebereka ku nnyina bwe mba nkuzaala n'ono aba akuzaala bwe nalita ono yaliddako gwakuna kitegeeza naye abeera maama wo era ne bwenfiira wano y'omu ku bamaama b'oba osigazzaawo okoze kyaki wabula mwana gwe oli mutujju kati gwe abadde tamanyi erinnya omutujju we lyava ndowooza nkubuuliddewo okoze kyaki wabula mwana gwe oli mutujju awo wonna enaakulabye mu kiwuunya ne batandika okumuyitanga omutujju bwe yatandika ebyokuyimba kwe kusalawo okweyita gravity naye olw'okuba abaali bamumanyi bangi nga steboni yali kalooli ya kibuga eronda scrap nga walaye omutujju kwe kusalawo atwala erinnya omutujju naye ng'erinnya omutujju lyava mu kwebereka ku nnyina yenze yeekolera